This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Why? Tokowa pichi? Zino yakamalo kukuba atera jozeko. Nafuna kati aba ride now. Ride now. Ride now webaliwa. Sebo kati kino kikacha pichi kyosobola okufunira ku app wonna woboli. Bakutwala wonna woboli bali safe. Element olaba njitadde ku mutwe. Bakutambuza bulungi nnyo bali very safe ate bayonjo. Tebavuga kibama. Tebavuga kibama nga bali abanzijamu amanyi. So banange ride now eri safe era kati kwentambulira. Kasobola okutuuka mu budde. Leero tuuse mu budde kyewuunyisa. Emmotoka wagiparkinze. Emmotoka nagiparkinze. Balaba wano. Balama ride now let's ride now. So kati ke wafunye aba ride now. Yes. Kati amanyo ogenda sigaza. Kati element ogiraba. Mufune ebibakuuma emitwe n'amannyo. Bamukozesa ride now buli w'obooli essaawa zonna bakukima. Ate bali very professional mbagala nnyo ate bayonjo. Waliwo ababoda abavaamu ebiku. Kale tugende tukole. Get ready, London. The first ever UG Festival 2025 is here! Happening at Modern Park, Lower Modern Lane, Saturday 5th July 2025, starting at midday, featuring unforgettable lineup of Uganda's biggest stars. His Excellency Bobby Wine, Nubian Lee, Lord Fred Sebata, Harriet Sanyu, Acidic Vocals, Betty Mporogoma, Joey Landa, and the Binyanya duo, Bazira Tony, Nesuna Ben. Expect thrilling live music, electrifying cultural dancers, delicious food, fanfare, face painting, a fashion show, and so much more. It's fun for the whole family. But remember, adults must accompany children under 17. A table of 10 goes for £500, £250 for a table of 5, and £10 for children over 5 years. The UG Festival 2025 is powered by Soko buze ku bantu. Asante bantu. Muliocha. Bulungi oba bubi. Bulungi. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Is ordering your stock from China, Turkey, and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz.
Brand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kadeka zuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujerera kutoka ntoko nimbuzi ndempuno Sizali samukazi kati ndi muto gwasa sule ewana akyala abulora bababbi abakyala wele somuyomba inyembuto katonda yo kyembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kiba alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Wonna olabira ka video kano oyinza okalaba nga it's good afternoon, good evening, good morning. Kati fe tugenza okashootinga wano tukashootinze twakamala Sunday Nation kuba twagala tubaweeyo akantu ke twabamanyiza ku Monday. So olweggulo lwa Monday tujja kujja ne KFM muberenga mulani betwayogeddeeyo, but regardless we move tukyagenda maaso. Abantu bakyali bakambwe, naye abantu waki bakambwe bannange? Abantu bakambwe? Why are people tough? Anyway, tusookerewa mutyaba, tusookerewa Senga Asidi, tusookerewa Senga Asidi, tusokerewa bebe kuru oba tusokerewa Gravity omutujju. Kale katusokerewa Gravity omutujju. Gravity omutujju yali ku live ya Ekiboozi. Live ya Ekiboozi eyo yali y'amaanyi, yaliyo Friday kiro, yali y'amaanyi. And of course twafunawo the bayita Pickaways. Bruno ke bamugamba akubire ku Crystal Panda. Bamugamba amukubireko awo n'amukubirako. Gravity ne bamugamba akubire Bobby Wine. N'agamba akansasulemu ssente. Abasajja banyiigira ddala. Naye bannaye, nina ekyo ky'enjagala ommanya. Mu Uganda abantu nga bakaawu. Abantu banyiigira ddala, omuntu n'anyiigira munnewe ku n'amuggyako engalo. Kati waliwo abatuuka oli naga wantama n'omubuuza ono gwoga nti yakutama obadde omuwaaki. This country we have self-importance. Omuntu ajja n'agamba nti mutyaba wantama nze ne w'olinnya sirinnyawo, n'omubuuza w'olinnya n'alinnyawo ddi. Omuntu yenna ali oba onyiigira omuntu munyiigire, genda mu maaso. Naye abantu banyiiga n'omuntu n'omuganda nkwano ng'anyiiza akutti, you know. So yeyo embeera nga bwetambula awo. Naye ezimu ku story ezenjagala tuzannye wano, akasookera ddala yagambye yalina crash ku mamizu. Nagamba nakati akyagiina. Kale byebintu era kyabivola ndaba abantu abagamba abateesa ku mawulire, Kasuku tewandikoze kino, gwe waki okyaza oli, waki okola booti. Nenzijukira ku Spark awo lumu abalive we abaagera ne bakyaza Mamizu. Mamizu yayogera biki ku Gravity, ne bagera ne baleeta Gravity naye ne kimubalula. Omukulu n'akuba essimu. Emitwe gyali gigenda rolling awo. Heads we are going to roll. Nene bali abaali bakutte wansi. In fact story ne bagijja nayo. Ne mbabuuza, ne mbadde manyi mwatugamba nti mwagala fair and balanced. Oli baba yayogedde n'oli n'ayogera. Kati ono yaleese amawulire wano y'obuzibu bwe bubeera ki? Tebyakatandika. Abantu balabanga ebipya. Twabiraba alaba dda. Obeera mu newsroom ne banoonya eyasasa eggulire.
wakawoze eggulire nga mmeeya weeri bafulumya ebintu bye oba omukazi agamba talabirira baana ne bajja ne baleeta ggwe eyasasa eggulire ne bakuteeka on the sport mmeeya tebamunyegako nobaga nti bannaye omukazi wuuli gwe tugambe ogambe nti omukazi alimba naye omukazi wuuno ayogedde ne voice ye video yiino ne beesibako yaleese eggulire but that is journalism for you. So sooka otuwe Gravity ng'ayogera awo ku crash ye baamubuuza crash ye yaani n'ayogera omukazi omulala gwe nalinako crash omumanyi Zuwena mukazi wa Bebe Cool. I used to crash on her. Ne crash yo yafa kati. Now mu birala bye baamubuuza n'agamba nti takyali mukwano gwa King Saha mbu tebakyali bamukwano baali bamubuuza akayimba ke yakuba ne Saha oba akayimba n'agamba nti nkayimba naye Gravity Saha si kyali wange. I think they have ideological differences. Ideological differences kwe kubanga byolowooza oba byokkiririzaamu on a principle oli si byakola ki si byagira kati nako katuteerewo awo tukalabe abannyo akawina kenayimba ne Saha kikyotegeeza nga nduyimba nnyo anti ngamba like sibala wanko nga muluyimba mwembi. I would really love to see you guys do it together. Twaluyimba ne ku show yange ey'okwepiita twaluyimba naye ne mukolera ne birthday ku stage ne mugamba oli wina weeyagala. Why abantu balowooza nti mwine Saha mwina beef? By the way, I'm just asking questions that people sent. Sina beef na Mani Sulu. Etegeza mwe nange nyumirwe bwange yamanyi. Etegeza muri fine muri good. Ate kyali wange yali kyali wange ne kati si kyali wange. Ni yali ne kati akole bibye nkole byange. Gravity mbaye bintu bina ebiyinza okukatinganze saawa eno Bruno Kendi kyali wa Gravity. Ebiyinza okera kubakyano ga Bruno Keto kyali wange. Mbaye bintu bina byoga nti Bruno Ke bwokola kino. Bruno Ke oli kyali wange. Neto oli kyali wange nnyo. Okitegeera mulimu omuntu nga kyaliwo mukwano gwo naye nga si muno muli too close. Nyanze bwe nali ne Mani Sulu. Otegeera kati ekyo kyanjawulo mulimu kyoyinza okukola ne ngamba ayizulu. Otegeera nga bwagamba mbu akayimba kannakulyako kekamu ku buyimba bwogamba banayimba kaaki kyanyiizaamu nakikugamba ekyo nali nsaagala Gravity gwe tosaagako. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo oyo yenna. Dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 n'Eggobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road ng'Nansana Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Ggobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 7722728 oba noti 75728 Good. Kati ako nako kalabye. Kati bwe baavaawo Gravity n'avaayo n'ayogera. Ekintu kyentera okugamba ennyo abantu Gravity yakyogera. Yagamba ekivvulu bwe kyamusala kiba kyakamala ate ne maama we n'afa. Ayina ebintu bye yalaba. Ayina be yali alowooza nti bakwano be baamusekerera ne mu kuziika tebajja. Kwegamba n'atuula wansi. Era ayina we yagambidde nti yasalawo n'atuula wansi and he withdrew. Eyo yensi bannange nsiba nkibagamba. Omuntu yenna alowooza nti ensi nduulu weerimba. Olina okubaako emyaka gy'otuukako n'olaba ebintu ebikubaddeko n'osalawo nti kati omanyi
n'ogenda mu maaso. Era Gravity yakikola musanyufu. Ennyumba ye eri gy'abeera, avuga Range Rover ye, n'ayita balowooza nti be bantu be yalaba be yasalawo okuba nabo, n'alya n'anywa, n'adda eka, n'agenda n'akuba ebivvulu, n'adda eka. So gwe bw'onooba olowooza nti ensi egenda kukuvuga nga bw'oyagala, n'adde wano ku Sunday Nation nga nimukuwa Joyiranda magezi nti abantu be yafiirwa muganda we wabaddeyo omuyimbi ng'omu amanyikiddwa. Kutoka talk show Sendi yabuuza nti ye yali aziikidde kaani. We don't know. But nze ne muwa advice tadda mu kunyiigira bantu kati yategedde position ye gy'alimu mu bulamu bw'abantu. Kikwanguyira nnyo ojja kulya emmere onywe ekukke. Naye kasita onootandika okwagala okukaka abantu okukwagala, kwe kuva obujja, kwe kuva fitina, okuloga n'okutta. Just sit down, touch your heart. You say, oh my God, I have learned from this. Where you're next, move to where you're going next. So, Gravity yakikola, obulamu kati bumunyumira. Bachalibe Lilu Puzzle, Bruno K, n'abalala batera obeeramu. He made his circle smaller. Mututeereyo. Yes, now, that is Gravity for you. Ebiyade ku chimpanya. Mbadde nerabidde aka Mr. Henry. Bamubuuza mu Mr. Henry yali muddu awulira King in jail. Ne bagamba yali muddu awulira mbu omwavu wa family era abaana yabakimanga ku ssomero byebyo bye tusiiba tugamba abasajja. You know, her kids are my kids. Tukute run your own race. Kati saawe no Mr. Henry bamufudde kiyenje. Run your own race. Teweeteeka ku bizibu bitali bibyo. Nandibadde nga tofuna mukazi atazaalangako naye kati kizibu omusanga. Naye bw'omusanga be in charge. Ky'otaasobole kyogererewo oyo musajja atu yakola interview. Nakola koko naye interview ye Lubowa ng'ayogera kana akagambo respectfully. Ne mugamba omukazi mukuba oba omukuba. Bino ebisigadde bagenda kuyita ow'enkwe smart oyagaliza tokola ki era be balituuka okwetaaga bajja kukola ki atakwagala akuteye. Respectfully kati kyamwokyezza mbu yakimanga abaana yali mwavu. Katirabayo ndali mugamba you know omukyala bw'omutwala simanyi otwalirako n'abaana nga taataabwe gyali taataabwe yali eri akubwayisi. Akeera ku makya n'ebiviiri by'ebirasita. Bamugambye nti muddu awulira omwavu wa family mugenda genda ne bagoba embwa wumbwa kibuwa ekyokuyiga. N'abavubuka abalala baleyo n'abakazi bayireyo byenjogera tebiri one sided. N'omukazi gy'akajanja ku mwana atali wuwo, gy'akajanja ku bitakukwatako. Beera nnyo we tukulabira naawe weweerabira. Kuba olunaku lujja kujja nga wali olina okugenda e Dubai noga nti n'akasente fiizi z'omwana atali wuwo. Bakubuuze ani yagamba owaayo fiizi ng'omwana yalina maama we nga wakola akajanja. Tetugambe nti toyagala mwana wa musajja oba wa mukazi naye baako ne wookoma. Baako ne wookola ki ne wookoma. Nga be bakiraze omukulu mwavu wa family muteekeyo. Ddala kituufu wano nesanga Mr. Henry abaana ku ssomero. Omwavu wa family Katonda wange. Yabalonanga. Yabakimanga kuwemba siriwo atakola atya nga ye waali. Jajjange Beki kanneesiige tipu top kino kitalo. Kababulireko bino ebintu if you're in a relationship with someone nemweyambako, it's not like omuntu afuse houseboy. I feel like it's something you can do together anti nyamba okimeka abaana ku ssomero. Unless nga nawe okikola toyagala nga weerabamu ye perspective. But if you are dating, nze wemba dating omuntu nsolo yiwawo omubiri in any way or the other nga sibifaanako ebyo mbuno omusajja
Osegeera. Nti we mwagala entwala tano tubatekereza nti omwavu wa family. Anti kati omuntu ye waakera kumagamba bankinyumisanga abaana ku ssomero bankinyumisanga abaana ku ssomero wali oyagala nkole ki ky'otayina nkugamba ozimbe ennyumba oba nkugamba ongulire ettaka ly'otasobola kugula. Yalika kuwa musuwa ku musuwa. Kali kukiru lwaki era okiringa liri puzzle. Lepaza ataka kutta bambi. Naye prima ne bakugalira mu room ne liri puzzle oyinza okukiwulira. Tekisoboka. Ne baga teri afumba. Omusajja ali ku doyate ali mu crepes ali ka juice ali ka apple omwomi wumujjudde. Bamulimba. Naye of course earlier in the week nozota olwaliro atandika mabega kaawo earlier in the week Mr. Henry yali yavaayo n'akyogerako n'atuga nti alabika okuba nga yavaako mbalabika okuba yavaako kijja kwogera bingi muteekeyo prima waffe abantu bamulabe. It's a mental what? It's a mental disorder, yeah. So Prima has a gundi. No, I'm just saying she could not only be the one. One thing I know that social media should not dictate how you live your life. Yeah, do not be there and you really want you die for social media like Salot. About Jack Watcher, it's actually a disease. It's called validation connoisseur. So you wanted to settle with Prima because you used to pick her kids from school. Henry wanted me to settle for him because he could pick kids. She has the right to say whatever she wants to say. So let her say whatever she wants to say. So yeye mbeera nga bweri. Nalabye musajja wange Nalukoola yakomawo okuva emekka ng'ayina oli Bobby munene Bobby Giant oyo gayi wamutambulirako nga bwajja abasemba abadde ku hijja kati ye Haji Nalukoola abafi Parliament yagifunyemu obwa Haji Katonda abantu mbagamba nnyo Katonda asobola okukyusa obulamu bwo in a flash. Kati Nalukoola omwaka gwatandika nga tamanyi nti ebyo byonna byonna binaamutuukako nga tamanyi nti anaaba honorable kuba yali bambi abala 2026 ajje yeesimbewo omwaka gugenda kugwako nga honorable ng'agenze emekka nga yafunako ebibiri by'emmotoka ng'ali ku pension scheme ya parliament kwegamba life God can change you. An example yali Bruno K. In just a space of 2 weeks or 3 omwaka yaguggalawo yatandika ekintu kye ng'asaaga yagenda ku kimpanya ng'asaaga n'akola ekikye kikyatambula n'afuna emmotoka ne bamuwa enkalu obuyumba bwe n'abumala emukono n'afuna emmotoka n'akola ekivvulu kati ali happy. The man is eating and drinking. He doesn't want to know what we talk about him. He's a happy man. Namusanga juzi wali na akasuku omwaka gwaggwa. I'm a happy man. Ebisigadde mwe mumanyi. Namnga abatuwa ebijanjaalo n'enkoko. Ayina mmiiru ye gyali ettooke, eggi esiike, ebijanjaalo, enkoko n'obummonde. Once a day. Closing. So that is God. And now he works in mysterious ways. But omukulu yagenze emekka n'akomawo nasemye mulaba nga baggulawo eddwaliro ettula baliise batya oba linnya lyatulemye ezzibu nnyo era His Excellency Bobi Wine yabaddewo okulironkinga. Naye abantu b'e Kawempe South, Kawempe North, muli bakufa health centers. Temulina we mujja tugambira nti obulwadde bubalumye. Kuba MP wamwe yaliko yali yabakolera eddwaliro eri. Kati n'ono azaali bakoledde.
Munagaana buganyi kukkiriza naye ng'ebyobulamu byawo badde babibakoleddeko. Kati munaafa bwavu naye sindwadde. Mukisa guno gwewole nkukulise olugendo olutukuvu lwobaddeko. Mbikirayo ddala era ssebo nga bw'onnyonnyodde mbadde mbiraba n'ebiranga mbirengera wootabadde balowooza nti bakulivudde naye beerimba. Beerimba kubanga era ssebo wootabadde ekibiina kyaffe kya Naggwano kyazzemu ne kimpa ekisanja ekirala. Era ssebo nze president wa NUP omujjuvu mpozi nga ndekuli. Era abo bagamba nti bakulivudde obwesige bannakawempe bakuyinamu n'ekibiina kya NUP ekya Naggwano bwe kikuyinamu kyekyokka kye beetaaga okusigala ng'otukulembera era ng'okulembera abantu b'ekawempe. Abantu b'ekawempe bakulaza obwesige era nkakasa kiboogera bakyogera n'obuvumu era bakitegeeza. Nzikiriza ssebo nkwebaze olw'omulimu guno. Otusanyudde nnyo. Ffenno twali twewaana era nga tusuubiza abantu nti omubaka gwe tufunye alinga Ssegirinya yennyini amusingako Justin Tabo n'Aluzungu. Ssebo tukoze bulungi nnyo. Abantu b'ekawempe wabibagambanga nga bo bagamba ebintu ebyo byonna byonna ojja bikola ng'entandikwa nga bo bamanyi osuubiza era kati balowooza wano otuukiriza. Naye nze kino ssebo nkirabanga kisuubizo kuba ku mboozi tubadde tunyumya naawe twakkaanya nti abantu betukulembera mu busobozi bwaffe obutono bye tukola tubikole singa bye tusuubiza wabula nga example y'ebyo bye tusobola okukola era bye tuteekateeka okukola singa batukwasa obuyinza bw'eggwanga mu bujjuvu. Basebo ne bannyabo gye buvuddeko twabadde twetolola eggwanga twabaddeko mu mambuka naye twabadde etteeso eyo. Etteeso bababbako ente zaabwe ze babalirira okuba mu nte bukadde 3. Ekyo kye kimu ne Mwakyoli kye kimu ne wano e Buganda e Luweero ne yoyo omukulu Nalukoola. Then nayogeddeko ne Akram naye ndowooza Akram gundi ye tugikole wali mu KFM wetujja ogifulumiza. Bebe Cool yali ku KURT hosted by my guy Alpha Times. Ne bamubuuza ku mwana we waaki tamuteekamu ssente. N'agamba byayimba tebitunda. Ayimba reggae tatunda dde kati music aliko gwatambulirako. Era n'agamba anaatandika oyimba ebitunda ajja muteekamu ssente. I said man, this is business. Abantu balina kye batamanyi. Tuli mu bizinesi bassebo ne bannyabo. Tuli ndowooza wamanya ensonga lwaki omusajja mukambwe ku album ne baba album ogyogerako kati nibo oti n'otegeera. Shalom yagenda n'ayita abagyogerako. Yalaye Kasuku abasajja ekibanvumya amamwa kiki? Namuga look yourself in the mirror. You get the answer. Look in the mirror. You get the answer. Omusajja mukambwe ku album ye. Oba wakwogera oti ne bakwata ne bakutugirawo. So yagambye olaba tukogamba mutabani we ayimbe ebiriko reke gwali mutamutegeera. I said now it is now survival for the fittest. Ebintu si byakusaaga. Teekayo bafudde. Bebe, if you want to specifically talk about my son, it was up to him. It wasn't up to me. The studio, I put it there. I'm not supposed to get for him music. He's supposed to work for himself. I'm supposed to pick him up from a journey knowing that he has brought himself on that journey. I don't spoon feed. Who advised him to start music? It is him. So he also stopped. I don't know. It is his decision when he began music. Okay. It is his decision which music, because I have fought with my son to tell him
you can't do reggae music today when other people are doing club music and dancehall music. But he's passionate about reggae. So I cannot misinvest. Because if I invested in my son to do reggae now, I would be misinvesting. If the world today, the globe was playing reggae music, you would. I would invest in him. So just in case Alan tries to change and he accepts to if do to do the trending music, why not? You're ready to push him. Why not? Because that's one of the questions that have been coming up. All the producers know very well that I got him. I gave him that studio. I asked him what to do. I told him, do this. But, you know, you don't tell a musician easily what to sing. Because there are two things. We begin by singing what we are passionate about. Okay. Oli ayagala kadongo kamutosa mubulira bino bya reggae bye tuyimba. Bebe, a quick one as we go for a short commercial break. Joza katono nnyo. Era ekyajja ku Alan. Not him coming for the listeners party. Yali busy? No. I heard some people saying that I didn't invite him. Yes. Now, why would I invite my own children or my wife? Did anyone see me writing something for my wife? So and even if I wrote, even Dausi, even so many people, I don't. If you know you're part of me, then the event is yours. Wow. It is just normal common sense. So yo musajja waffe big size biebeko bafudde kati muteese omaye gwe mulimu gwe mwasigaza ayogera atya bwatyo era oli mwana muteese bye mwasigaza naye gwoteesa omwana wo tosobola domugulira akagaali akatonda yabawa muteesa nomubuuza ateesaki but that's life munnange tuba tuli awo nga Senga Asidi atutegeeza omusipiika yakuba essimu ng'ayagala kubuuza bamudipootinga batya mune mukyala wa sipiika yamukubira mbu olugambo lumutuusize wabi ensonga zikutte wansi ne waggulu mbu bamwetaaga akomyewo wano abitebye n'agamba mbu ye tatidde lwakuba kati awo kyokka ekiriwo ate kati babeera bamwongedde kumukolera profile butadda wano kati alina grounds nti gavumenti ekitali ekyo abasajja bakambwe bali baagala kumuzza mbu bacekingamu 1-2 balaba oba basobola omuleeta eŋŋamba abasajja nga tebatudde wansi kukampi mututeereyo. City Dam addressing today, Anita, I'm not going to come back to Uganda. You said even if I pass Rwanda, Anita, ndiwo kutegeza, if I pass Rwanda, not if I pass Rwanda, because I'm not coming to Uganda. If I'm in Rwanda, Anita, ndiwo kutegeza, you cannot do shit to me. Gamba orunyankore bambe omwiro Anita okanteresimu wantinsa wanjirangu ngunobarirabaho emyaka 10 oriantunga wanjirangu nobundira bankahi oriantunga Anita ndiho mbweno kugambira ebye bigambo toyine cyo kubasa kunkora tikiru okanteresimu wantinsa kandi nkakurecordinga njine to harm me and I come. That's being stupid. I'm not gonna come. So do what you actually wanna do. I'm not gonna come. Chisoka owulira Chisoka I came to Canada and I told them I'm running away from Uganda. I was running away. Yes.
Home is best. Olwongo oli kadama nengo oli Canada. Aha, home is best. Please, you cannot do shit to me no more. Njagala ko kasambu no ne Museveni talina kyasobola kunkola. Naye tayebwa okujjako omutima omubi. Why did you call the embassy to ask if I can be deported? Mulina emitima emibi. By the way, ne government ye Canada already najigamba dam bunno munonya mwagala kuntusako obulabe because you discussed me in parliament. I told them Museveni woberanga eno live ogiraba abantu abakola mu government yo bantiisa dda mbolo kubanga nabakolako olugambo. Running away yes, I was running away from Uganda for oppressing me. Nayenga, I want you to know that even if I came to Canada, even if I came to Uganda today, I cannot say that I can't be arrested because every other person can actually be arrested. Sigadde tunaabira boolulala. Katumalo nnoonya ssente. Ebisigadde olw'eggulo wali. Tujja kuba tubatuukako tulabe. Don't touch it. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abola bababbi abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista bibiya mu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange